Kasale, it is 9 days old. It's really doing so well. Era bobanga tuwetaga musical or weta badduke nnyo or yasobola kuwumuza. Munyimba ze tried premiering nze konga za kafoloma it was that song. Okay. We premiered it when I think it was about 4 hours old. And I didn't give it matu. But we did premiere. Ati nabadde nayo connection nanga matsi. Funira akade ne mugamba. We did premiere it. I think it was hours old. Either 2 hours or 4 hours old. Okay. Yeah. Regardless, we move. We'll be having Wilbur Kasale anytime on the show. Alabikenga, tuwa ya muko na music ngeri ya mukwasaganya koza. Kola nnyo bintu bya live ebyo kutula wali nabakuba endongo live. Ne musigalanga buli kimu kitambula malidadi sana. Aba Records is in the building, ladies and gentlemen. Ono yo mukuba producers between the gospel industry abatanywa mwenge. In fact you mwika nya. Nagenda ku studio. The matsi changa. Kucheka sacho. I've been at this studio by the way. Ngakucha question Max. Ababuza kubanda Uganda. Mbabuzaako mwena amanya nze Abe Prosper okuva mu Aba Records ngera tusangibwa Kawempe awo Tula Road naye nga nyongera obatumirako mwena Max Phoebe then ne Mats muntandikidde mu kibozi naye ate Max ekyabadde ateesa akirala agaye so kikimuze environment yaffe Mats wali ozeeyoko environment yabwe akatonda by the way naye kizibu nakyenkubanja ensonga zange ozimanyi nze naawe ensonga zaffe ozimanyi. Okay, ladies and gentlemen, Aba Records is right here. I've been at his records more than 3 times. Kozeko nabayimbi abenjawulo sagala nkugerere so ko tuyisemko we had you towards Christmas, the festive season. Yes. You told us about the offers you guys had as Aba Records kugundi ku ground premises zamwe. It's now a new year. Yes. So ketudeyo kemabega, how did it even go? Christmas abayimbi turn up yawe yali etya ku studios zamwe mwa offers mwa projects mwa kwera videos. Ekisooka nyongera okwebaza omusumba Bishop Kiganda omuntu yenna bwakuwa omukisa okubanga okolagana naye wapataninga naye by the way singa sikyalabikawo wano singa tewali impact. Okay. Kitegeeza nti okiraba omulimo gwagutambula bulungi ate nze tukkiriza mu kukula era nyongera bategeeza nti banaye mutukuzize Kampala wano. Amen. Era weda Max angamba ani atakumanyi Kampala wano. Yaman. Sio kadinafu tulivasita muziki. Naye nga Max offers ezaliwo mu Christmas twatambuza bulungi era twafuna turn-up y'abayimbi baali bangi. Max abadde yimba lwazanye olwa Gabi Ntante. Nitubako kya discussinga. Olupya. Yes. Ebyaddala bwoba owuliriza music production kati nze manye ebya production nyinza obutawulira nnyo eddoboozi lya Gabi lyo ddungi naye nze mpulira instruments engeri gye zaabuzeemu cause lwaki music industry eno giraba Matsi it's a combination omuyimbi bw'abanga mulungi ne producer nga mulungi nga kyakola kitegeerekeka ofulumya rhythm nga nnungi ebyaddala lwaki mubeeramu kali akaloosa like someone awuliriza sound n'agamba what kirungi kino otegera ng'omwana ne waba takoze promotion y'amanyi nnyo owulira nga sound yeetambuza yekka otegera ekyo kitandikira waffe lwaki nti producer ani gwokugenzeeko then ekirala olina okusooka okumanya nga gw'omuyimbi environment ki gy'oyimbira audience gy'oyimbira that means audience gy'oyimbira gy'otagetinga yekuwa environment mwogenda okurecordingira music. Tewali nsonga lwaki omwana omulokole oba aweereza Katonda ate orecordingira mu industry ebanga tekufavoringa lwaki this is spiritual. That means nti emyoyo giba gikontana jukira omuzindalo oli aguyimbiddeko ate naawe kolimu kola so omulokole tayina reason as no secular producer kunze ng'omuntu ate n'okusanyusa Katonda kuba gwe tuweereza gwe ng'omuntu oyimidde mu kiti kyo producer kibagambe kunze nga audio producer obanga nze nga audio producer okuva mu Aba Records si kirungi muyimbi aweereza Katonda kubanga ogenda mu studio eya Sachula ebyaddala. Of course you can go kuba tosita kugaana ebyaddala because it's your money at the end of the day and the project yiyo naye bw'obanga ebyaddala ogamba nti oweereza Katonda tewali nsonga lwaki okwata oluyimba
n'olutwala omuntu nga taweereza Katonda. But artists keep telling me they really want to work with you guys. Yes. Abalokole, abatanywa mwenge, abasiba ku nsozi nga musaba. Naye one thing mbu you guys have failed to upgrade. Nti ebyuma bye mwayinanga mu mirembe gy'amini temukyalina temu In fact, upgrade. bali ebyuma bye discarding mwate bye mugula. Oba kitegeera. exactly. Nti kati osuubira otya omuyimbi aliko avuganya agenda okuvuganya ku international Ne market. skill set You know? yennyini matters. Temwagala agenda ku bweru kufuna ku knowledge, basic knowledge ezo. Can communicating about that. In a generation endalamu ebyaddala singa owulizaako ku music owedda kati nkubuulira mati okay bano abaana waba ye reason zakuwayo nfu ebyaddala kuba sikulimba njagala akwata oluyimba lwonna alutwala owa producer ne waba simu lokole aluplaying tuleete n'oluyimba lwa Wilson Bugembo olwedde oba olwalugidi Fabilia on advanced technology noli owedde olabe production waayo ebyaddala production waabwe mulungi naye agwako mangu ku mitima gy'abantu sijja kulimba Sikategedde. tokitegedde kyeŋŋamba kyentegeeza kye kino nti omwana aproducinga oluyimba leero nga lulungi naye ng'enkeera ojja kwetaaga oluyimba olulala. Like if you do listen to Joseph Ngoma Balikuzoleya abantu baffe. nedda sizoleya Mats kino kikola kiri ebintu bibiri ku bisatu enkolagana yonna Katonda kyekisinga obukulu first. So it's not about the sounds, it's not about nedda baba the you know the production jokolede the studio. omanyi audio production is talent si tebabisoma okosa obisoma okumanya addiwe yebazikola upgrade. naye ebyaddala it's a talent Ndonge kubeeramu gwe nga gwe. endonge ekubeeramu nga gwe cause why kyofulumya osooka kiwulira mu mutwe before even you play it on guitar or something otegera osooka ki like owulira olina kyoyagala okuzanya mu mutwe that's a talent though olaba matsi osobola okufuna omwana n'omutraining ebyuma ebyaddala ne bigaana Ng'omutendese. oba ensonga kyowamutendeka kyagenda okuzanya buli lunaku olw'ensonga tekiri mu ye ye wamuyigiriza kuba zino codes bwati ne bwoti The creativity tasobola kubuildinga kintu kipya. tukuziddeko mu kyaki nga abaana babasumba tebamanyi kuba byebwa naye ng'ennanga zibaddewo okuvanga muto bekiri Maybe ye nga talina interest. The passion. the passion ne talent Katonda buli omu amuwa ekintu kye ebyaddala omwana atuula ku nnanga nga mwana muto n'olaba ng'azanya melodies ekibuzo sobola twogerako ejjo kimusimbera omu naye kimubeeremu kaso kamala okunywa. ndabanga ekiri aligned together kati alinga music ebyaddala atali muyimbi si muyimbi ne bwaliba n'esente yadda kati nze kankikwebuuliza ejjo tubaye tugamba kirungi omuyimbi okubeera nga omuyimbi anatwala bbanga ki okuta oluyimba olwokubiri oba olwokusatu and my submission was alina kulindirirwa kuyitibwa kwa Mukama maybe message ng'agifunye kino waba lirinze ennyimba 10 oba ennyimba 5 kiba kigenderawo kitegeera naye ate gwe okusinziira ku ngeri gy'olyo kitemaatemamu olaganga we must base on The fan base. on the fan The base. people. okay The and demand. the people, the demand that is coming up. okay kati labayo point says zawukana waliwo project gyota olwa fan base nefe asookerako fan base waffe ye Katonda cause gwe tupleasinga ebyaddala tu waliwo project gyota ng'olabira ddala project ebaddewo message etambudde kati you need another one cause at the end of the day buno buweereza naye ate oli muyimbi ng'ogwe like you entertain people through music amanyi music ona awonye emitima gy'abantu baida kati kitegeeza nze sibeesingira nnyo ku muntu mbu okay waliwo kati abata music for financial reasons bwalaba project eganye nanga kati ngenda abazaako kino ekigoma okitegeera kino kiseera omukyoni kyaganye okola ki ambakubemu kiirwa gandabe okitegeera kati waliwo abo abata ate olaba kati matisa abaana abasinga naddala abalokole nga bavubuka bata music kusinganwa like a competition ways Really? Kuvuganya. Taka bekola obukulu byabeerawa Bitabadde babadde Zanzibar. eyada yakadda nnojjo Amami, what is hitting me is when you say abalokole bafulumya music due to competition. It's not for me. I defend my people. It is wrong. How? Because when you look Ogama competition, then we would look at social media as well. Their presence on social media, we'd look at how they are pushing their music. Right now, when I call Oluyimba, na ruleka on the tambuza loka. We never have a competition. kati nkubuulira kino So give me a rating, Abba. Okay. Between out of 10, balokole bameka.
kino njagala okijja kunze ne Maxwell ayinza okuba akimanyi ensonga lwaki njagala nze ndi producer ne DJ nfunye abantu abajja gye nagamba Abba manyi nga yatadde kimba wakiwuliddemu tukyozeemu back to Maxwell is a DJ yangamba bro banga okateekako omwana atuli bubi otegeera ebyaddala babikola si bonna ekikolo kyaggwe tuli balokole ekiro n'emisana Abba tukolere abantu omuyimbi wajjewuwo ng'alina akayimba ka pasita bugembe akakubye ono omwana kale akakafeero akatambula n'agamba tukole tune. Do you advise or you just proceed? Okay, kiri bwe kiti faba producing akola sente wala Maxwell kuntomeza mpika ku sente Give us your submission. no kiri bwe kiti submission yange eri bweti omwana lyrics zaze nazo nze zenteekako amapesa oba za akafeero oba za alien skin oba za akapeke no kiri bwe kiti ate onategeera wajja yazijje kati ekyanjawulo kubanza sijja kunoonyeza waje wakoze eki naye bw'oyimba ebigambo omwana aleesa oluyimba azana tune nagamba njagala replika yake kiri bwe kiti omwana bw'akuwuliriza sitayiro gyagala kitambulemu si kibi otegera abade wetoola kintu okitegedde nedda wanayi kiri bwe kiti nyonyola omwana bw'ajja no kiri bwe kiti alien skin bw'oleeta ate olwasacula nze nga nze ewange ate okoza kyekiriwo omwana asobola okujja nagamba Abba njagala tukole afrobeat otegeera etambule mu ngeri bweti olaba nga bano abaana kye bakoze nze mba mpiikinga mayindi ye otegeera naate bwe ndaba lyrics ziflowinga kye bannaye okay Abba tewekuba it's a bit tricky for them because very tricky ekyokubiri you know he's a It's producer a bit kati no nze kukolera project kale so Abba Records zimuwa first take us through Easter Easter seasons here Easter naye etuuse era nyongera okunga abayimbi bonna njagala abantu bajje batestingeko ku kawowo akali ku Abba Records otegeera njagala bajje batestingeko Abba Records Easter y'omwaka guno tutaddewo offers ebyaddala ate naddala ng'oli atulabidde ku Kingdom waliwo akasente ate ketubaweerako nga ka discount nga kaneneko kasogamba bugambi banaye nalabye akalango kamwe ku Kingdom TV oba ku Kingdom Radio oba nakulabye ng'oyogera ku offers za Easter ate gwe kuba olusonga ffe ka family so twakisalidde ddala yabajje barecording music yaweereza obwakabaka bwa Katonda. Okay. So njagala otusigire ekifaananyi because apparently every house is becoming a studio. You know, oli agamba what do I need to get to Abba Records? Kyanjawulo ki kyemuyina ne studio MC Mats gyayine bagakoza I can sit ne balance amaloboozi wano na wali ninga tika ku TikTok yange. Kyanjawulo ki kyemuyina ekigenda okuwaliza omuntu okuleka studio y'omu nnyumba ajje eri Abba Records. Ekisooka nange kenyinyi mbadde nsobola okwata akasimu kange nenanga Abba Records n'okupataninga ne brand kiba kikulu. That's why napataninga ne Kingdom Media. That means nti trust ebeerawo mu bantu olw'ensonga Kingdom Media teranganga ku kintu kya bufere okitegeera. That means olaba oyise mu kakunguta ne bakuteeka ku mpewo kitegeeza nti byokola babyesiga era babimanyi. So naako ka studio kaka akeeyo bajja kuza production bamukolerawa ate waka n'okwenyonyola ennyo wano n'okkirira production wise omuntu kiba ekitunda sound mostly aba production then ne brand efulumiddemu okitegeera just Abba Records okubeera mu luyimba lwo ate nga kyebakola bakitegeera kitegeeza nti kirina value ekikola ki ekikwongerako kuba Abba Records wane Kampala tewali atagimanyi n'okwetoloola eggwanga lyonna Kingdom gyetuuka okitegeera kitegeeza nti oli bwawulira buwulize Abba Records akutya bagamba wajjawa sente zikolera ku Abba Records ate kati muli babbeeyi ate tetuli babbeeyi just oli okukulabanga betisa maaso okitegeera. So
brand eyo eba visibility erina gyeyongerako okosa pataninga ne brand dala then ekirala matisi byetukola tubitegeera muzeeyi nga aba records yensonga lwaki olina okukyuzinga ffe ate jjukira obweza bwolimu bwe tulimu tuweereza katonda waffe tetuno yawe walajinga max weda gwakolereza wano yadde onkuba olumu okitegeera then ekirala kiringa kyoto bw'otuuka omanyi omuntu abalina spirit yemu babeera wana code okitegeera ate ffe matise waffe tetulina kye tutalina tuli basongolwaita tusobola okutraininga amaloboozi like okitegeera byonna ne bw'oba oyagala giteevugiremu live kati malizanga abantu bawa enamba z'amasimu obongere ne directions tukusibule banaye abalabi ba Kingdom TV tusangibwa Kawempe Tula Road nga ku Vegas aba records wetu tusangibwa osobola okutunonako ku mitimbagano gyonna social media handles era osobola otukubirako ku 0709 08 0314 eri 0709 08 0314 aba records gwe ne bw'okupa ku bino gamba nalabye nga mwogera ku Kingdom nti mulina offers za Easter ojja kulaba nga emiwendo giri wansi ate nga music ali mastered bulungi buli kimu kale that is Abba Records for you genda omunonyeko tugenda kunywa ku mazzi nebwe tukomawo omukyala omuyimbi gwa gospel Kuteesa Teddy abamumanyi mumanyi tugenda kubeera naye but mu segment ya fere esembero ddala kambalekere ekibuuzo kyaffe ojja kuba ku masimu segment esemberayo ddala enamba bajja bagikuwa twebuuza what does success mean in gospel music nti obuwanguzi kitegeeza ki mu gospel music mulimu abalimu naye nga tabitegeera agamba mukama wanaakomerawo by the end of it all wetaaga okuwangula mu buweereza bw'oyitamu bwe tukomawo Kuteesa Teddy ali ku TV but keeping omulamu ogwo bwe tunaakuwa akadde okkuba essimu ojja kuba then oluvannyuma oteese tuwulire endowooza yo